omuntu alina stock naye nga tetambula, tambula ojje maaso. Olina stock naye tetambula. Stock weeri naye tetambula. Waliwo abakaaba capital abongenda basabira. Naye njagala agamba capital mulina ebintu weebiri musumba naye tibitambula. Jangu twogere ne Katonda. Stock weeri. Nkiwulidde. Stock weeri naye tebitambula. Njabalinda ne bwoba ova eri wansi, jangu tukkirize Katonda. Oli supplier, olina retail, olina wholesale, ebintu weebiri naye tibitambula. Asobola Mukama okubitambuza era bigenda kutambula mu ngeri ya njawulo ddala. Yimusa emikono egyo waggulu. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Kitange gwe nyimirira amaaso nga mpeereza bulijjo, eyampa omukisa omulala ogw'okubeerawo ate nga mpeereza. Nsabira abantu bano Mukama nge Taata, naye nga sinnasaba nsooka kukwebaza. Weebale okugaba capital, weebale okugaba stock abantu ne babeera nazo. Tumukubire engalo ez'amaanyi nga tumwebaza olw'ekyo ekiriwo. Weebale Mukama okugaba capital, weebale Mukama owulidde essaala abantu balina stock, abantu balina capital. Kyenva nkusaba kaakati Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, kyonna ekibadde ekikutte emirimu, oba kiva luddawa, oba bakikola mu mulyango gwa bizinensi, oba bakiraamiriza bulaamiriza, kigwete. Waliwo ekisa kya Mukama ekitambula okutula buli ekikutte sitooka zammwe. Waliwo ekisa kya Mukama ekitambula okutula buli ekikutte bizinensi. Waliwo ekisa kya Mukama ekitambula okutula buli ekisibye bakasitoma oba badde balengerayo ki, ekyo kye babadde balengera nkiyitira omuliro mu linnya erya Yesu. Ekibadde ekitiisa bakasitoma oyo mbayambeko, nkiyitira omuliro mu linnya erya Yesu. Ekibadde ekitiisa bakasitoma abamuwaloota ekirooto emirimu gyo ne gitandika okwesiba. Nsazaamu ogulooto ogwo gwaloota ogwonoona emirimu. Nsazaamu ogulooto ogwo ogusiraanyiza ab'ekika kyo bonna. Nsazaamu ogulooto ogwo ogw'obwavu. Nsazaamu ogulooto ogwo ogw'okubonaabona. Nsazaamu ogulooto ogw'okukuteeka mu mabanja. Nsazaamu ogulooto ogukwata ssente nga za looni. Nsazaamu ogulooto ogukwata ssente nga za bbanja. Nsazaamu ogulooto ogukwata ssente. Nsazaamu buli kagambo akabi ke bakwogerera. Bagamba otaddewo bizinesi naye tejja kukulaakulana. Bagamba otaddewo bizinesi naye eri kulema n'oggalawo. Bagamba oze n'ebintu weeragaalaga mbw'ojja kuvaawo nga tokyalina kintu. Nsazaamu buli kigambo ekibi. Nsazaamu buli kikolimo. Mbisazaamu n'omusaayi gwa Yesu. Mbisazaamu n'omusaayi gwa Yesu. Mbisazaamu n'omusaayi gwa Yesu. Abalina amaduuka g'engoye nsazaamu ebyo basibye. Abalina amaduuka g'engoye, abalina amaduuka g'engatto, abalina amaduuka ga hardware, abalina amaduuka ga sipeeya, abalina amaduuka g'amasimu ne accessories z'amasimu, abalina bizinesi ez'enjawulo, abali mu produce. Mukama abandaganga gw'oli mu produce naye nga ebintu bikutte, kasooli akutte, ebijanjalo bikutte, omuceere gukutte, sente z'owo nawe zibadde ziremedde, ekibadde ekizikutte, ekibadde ekizisibye, nkiragira kite. Ekikutte sente zo nkiragira kite. Eddogo lye baateeka mu kibuga life. Eddogo erisiraanya abakozi life. Eddogo lye baateeka mu kibuga life. Eddogo lye batambuza ekiro life. Eddogo lye batambuzanga bukya life. Bye banyookeza bife. Bye bafuuwa byonna bife. Eddogo erisibye ekibuga n'ekyalo tulisazaamu. Amaanyi gonna ag'ekizikiza tugasazaamu.
amaanyi gonna ag'ekizikiza tugasazaamu. Nsabira ababadde bafunye pressure, ababadde batandise okweraliikirira ng'olaba emmaali ekutuddeko, basupplier tolina kyakubagamba, bakasitoma tibakyalabika, enzigi zonna ezibadde zigalidde bakasitoma zeggula kati, zeggula. Enzigi ezibadde zigalidde bakasitoma zeggula. Enzigi ezibadde zigalidde bakasitoma zeggula. Enzigi ezibadde zigalidde bakasitoma zeggula. Yaniriza amaanyi agaggulira bakasitoma bajje. Yaniriza amaanyi agaggulira bakasitoma bajje. Yaniriza amaanyi agaggulira bakasitoma bajje. Bakasitoma bajje. Bakasitoma bajje. Bakasitoma b'omu East bajje. Bakasitoma b'omu West bajje. Bakasitoma b'omu North bajje. Bakasitoma b'omu South bajje. Bakasitoma b'omu Central bajje. Amaanyi ga Mukama gakwate bakasitoma bajje. Enzigi ezaggalira bakasitoma ziveewo. Enzigi ezaggalira bakasitoma Mukama azikuulewo. Enzigi ezaggalira bakasitoma Mukama azikuulewo. Yimusa emikono egyo waggulu nkulangirirako ng'omusajja wa Katonda. Onoobanga n'omukisa ng'oggulawo bizinensi. Onoobanga n'omukisa ng'otudde mu bizinensi. Onoobeera bizi omukono gwo tegugenda kukka. Onoobeeranga n'omukisa ng'ofuluma bizinensi. Onoobeerangako obukuumi ng'oddayo mu maka go. Onooyingiranga bulungi mu linnya erya Yesu. Onoobanga n'omukisa ng'ofuluma ng'oyingira, ng'ofuluma ng'oyingira, ng'ofuluma ng'oyingira, ng'ofuluma ng'oyingira, ng'ofuluma ng'oyingira, ng'ofuluma ng'oyingira, ng'ofuluma ng'oyingira. Abali ku Soloti FM, abali ku Soloti TV, abali ku Soloti Media App, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku TikTok, abali ku bugazi bw'ensi eno. Onoobanga n'omukisa buli kaseera. Onoobanga n'omukisa buli kaseera. Katonda akuwa amafuta ag'okumaza. Katonda akuwa amafuta ag'okumaza. Afumba emmere bagimalewo, ofumba endala, ofumba endala. Nsaba Katonda abaddizeewo emmaali ebbanga lyebadde emaze ng'etudde nga sente zeesibye. Omwezi guno gwokka Katonda akuddizeewo emirundi ena. Omwezi guno gwokka Katonda akuddizeewo emirundi ena. Time is for whatever you lost. 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 Yimusa emikono egyo waggulu. Kusabira okubeera n'amaanyi nga bwe kituuka okuzuukuka tolina wakuluma. Nkusabira okubeera n'amaanyi nga bwe kituuka okuzuukuka tolina wakuluma. Nkusabira okubeera n'amagezi nga ne bwe kuba kibalo tokola nsobi. Nkusabira mu linnya lya Yesu ky'obadde wabala Mukama akikubiseemu emirundi ena. Kusabira mu linnya lya Yesu ky'obadde wabala Mukama akikubiseemu emirundi ena. Akuviireyo Mukama omulungi ow'ekisa. Yimuka ku bigere bye abadde afukamidde. Simanyi ky'olina mu nsawo yo naye kisitule. Situla mane paasi, situla waleeti yo, situla essimu yo, situla bizinesi item, situla ekifaananyi ekya bizinesi, situla essimu eriko ekifaananyi kya bizinesi yo, biwanike waggulu. Nangirira ekisa kya Katonda n'amaanyi ga Mukama gali. Amaanyi ga Mukama gali aga surplus. Amaanyi ga Mukama aga surplus gegatte ne waleeti yo. Amaanyi ga Mukama aga surplus gegatte ne mane paasi yo. Amaanyi ga Mukama aga surplus gegatte ne bizinesi yo. Bizinesi yo mu buli kimu ebeere mu surplus. Mu buli kimu Mukama akole surplus. Ebintu ebibadde biweddewo Katonda abikuddizeewo nga bingi. Katonda akukolere ng'otunda nnyo naye nga ne sitoowa opangisiza endala. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, Mukama akuviireyo. Nsaba Katonda alwaze yaguloga, atunulemu nga tasobola kigumiikiriza. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu,
eddogo lye bakuteera ku malaalo lye bakuteera mu bijja by'abafu bye bakuteera eyo buli gye bateeka ekinu nga baagala ebintu bife Katonda abisaanyeewo mu linnya erya Yesu. Katonda gwe tuweereza ye Katonda yanukula n'omuliro ebisumuluzo ebyo mbirangirako omukisa, essimu yo ngirangirako omukisa, ensawo yo ngirangirako omukisa mu linnya lya Yesu. Vision book yo bye wateekamu Katonda abikola akuteekere mu bonasi, wabeerewo obujulizi mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Kaadi y'omulimu gwogimusa mu maaso ga Mukama, nangirya amafuta ago g'ositudde g'otera okwesiiga Katonda agapakiremu amaanyi. Katonda akufuule bize obulamu bwo bweyagale, kulangiryako obulamu obweyagaza mu linnya erya Yesu, kulangiryako obulamu obweyagaza mu linnya erya Yesu. N'amafuta gengenda okuteekako olwaleero togenda kuddamu kulaba bwavu mu linnya lya Yesu. Amafuta gengenda okuteekako olwaleero akugaggawaza obeere bulungi tumuzimbire. Nsaba Katonda akugaggawaze akukolere Mukama. Kulangiryako dola nga zitegerekeka, kulangiryako shillings nga zitegerekeka, kulangiryako euros nga zitegerekeka. Katonda akuwa abantu bakwesige ne sente zaabwe, bakwesige n'ezi containers, bakwesige ne consignment shenene mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Ekisa kya Mukama kikulondoole. Onoobanga n'ekisa ku makya mu ttuntu akawungezi n'ekiro nga weebase. Eyo essimu ogenda okuzuukuka, ogenda osoma message eziriko ng'era osoma testimony enjereere. Kitwale in Jesus name. Musobola okutambula mpola mpola, muddeyo nga mwebaza, ddayo nga weebaza bwebaza, ddayo nga weebaza bwebaza.